Baiza wetuyisizza si bulungi olw'ensonga ti mu by'emizannyo etuyisizza bubi. Naye ate mu mbeera ey'okusevinga essente etuyisizza bulungi kubanga lw'otavuga laale ebyokola biba bingi. Naye ng'okusinza ngeri gye twali tweseetinzeemu kati nganze gono omwaka nali neeseetinze nga nina ekigendererwa eky'okuwangula ku ngulu y'eggwanga era nga engabo mbadde nali ngirumisizza mannyo okusinza engeri gye twafuna ku motoka endala ku N14. Awo wempisizza bubi ate ng'era nakati ti we bagula ebyemizannyo nali manyi tugenda kuddamu tukole ki tuvuge ku motoka. Naye abakulembeze baffe empulira tebalina nnyo kye banzizeemu nnyo kyamaanyi ngezezzaako okubanoonyaako era nkyabanoonya tubege nga tusobola okuvuga event emu waakiri omwaka guggwe nga tuvuza event emu. Nze gankosa olw'ensonga ti mbangi nsobola ogera ne bamakanika 6 nina okubakebera nange ne navigator n'atufumbira emmere n'abantu abalala babeera ku kkulu okubatesitinga covid. Kati essente ezo nnyingi naye singa oba nga federation ya FFMU ng'esobola tutuyambako oba nga kirabu gye tuvugira negamba ti buli driver kebere member waayo nga kirabu kiyinza otwanguyira nga tebakireka ku driver yekka awo tusobola okuvuga emmotoka amateeka gaba malungi